tugenda kutunuulira ku ngeri gye tusobola okubamu omukazi engalo oba engeri gye tusobola okubeera nga tukozesa engalo zaffe ngamba abaami n'obeera ng'osobola okuwa omukyala kamasaaji k'omumana oba okumukuba engalo n'omuzinisa engalo zokka n'atuuka n'amala. Kino kikolera nnyo abaami ng'olina otusolo otutini oba ng'omukira gwo munene nnyo. Nabagamba mukira omunene nnyo n'omukira omutini ennyo teguli convenient eri omukyala yenna. So gwe omuntu ng'olinamu embeera eno oba ng'olinamu like ogwewantu awo wenjogedde bino bibi oba obyetaaga naye naawe newoba tolina mukira munene newoba tolina like mukira mutini osobola okubeera nga wettanira embeera eno okubeera ng'osobola okutuusa omukyala ku ntikko. Ekisookera ddala nabagamba bwe tuba tunoonya okutuusa omukazi ku ntikko tunoonya ebintu bingi oba tutunuulira ebintu bingi. Nsobola kuyitawa, nsobola kukola ki, kiriwo ekimugonza, kiriwo ekimuwoomera, kiriwo kyayagala. Aho wonna kitwale ng'omuntu exploringa embeera z'omuntu ono okutegeera ebimusanyusa, okutegeera ebirinza okumusanyusa oba okumuteeka mu muudu. Leero tutunire ku ngalo zino eno. Obadde okimanyi nti osobola okukozesa engalo zo n'osanyusa omukazi oba n'omutuusa ku ntikko ng'okozesa ngalo. Ekisookera ddala bw'oba oli muntu wa kukozesa ngalo olina okumakinga sure nti engalo zo nnyonjo. Abaami abamu mubeera n'enjala nga mpanvu, ezo enjala empanvu si nnungi bwe tuba tugenda kuzina mukazi nga tumuzinisa engalo zaffe. N'ekirala enjala ezimu zivaamu obukyafu, oyo bacteria asobola okuviirako omukazi oluusi okufuna obuzibu oba okufuna ebirwadde kuba wansi eyo gy'olaba wali very sensitive. Emmana eyo gy'olaba kyekimu ku bifo ebisinga obuyonjo if I may say singa omukazi abeera taliimu bulwadde bwonna naye ate byebimu ku bifo ebikwatibwa amangu obulwadde nti okumanya like osobola okukwatibwa mangu obulwadde nti ne bwensitama busitami wantu omuntu waava okusitama ng'ayinamu obulwadde n'agenda afuse n'agenda obulwadde obwo nsobola okukola ki okubeera nga mbufuna. So tuba tulina okubeera abeegendereza ate obutabeera nga tuleeta bulumi instead of okunyumirwa. Kakati ekyo nga tukimaliriza tetutuukira mu mmana ng'ogiyingizaamu ngalo ng'ofoggola nedda mukwano. Osooka n'otegeka omukyala mu bwongo, mu mubiri ne mu birowoozo. Tutya nti omukyala osooka kumukkakkanya oba omuleetera kye tuyita relaxation feeling oba okubeera nga relaxed nga ye omuntu. Otya tandika okumuweweeta mpolampola nga bwe tuweweeta obukosi abaagalwa baffe. Osobola otandikira ku mimwa, tambuza engalo zo ku nsingo ye, muleetera kakkane. Muweweete ku bbeere, muyonkeko ku bbeere, tambuza olulimi nunakawo ku kkundi, mpola mpola kkirira wansi. Muleete ayeebake ng'atunudde waggulu kya bugazi. Ogenda kudda mu magulu ge ogafukamiremu. Okwate engalo zaffe bbiri. Olugalo oluddirira ekisajja n'oluluddirira z'engalo bbiri ze tugenda okukozesa ezo. Oba oyagala osobola okukozesa zino ebbiri. Zino ebbiri sitera nnyo kwagala muntu zikozesa kubanga zibeera ne blockage nti like engeri gye ziri nti ziri wakati like ziba teziggwerayo bulungi naye luno osobola ozisindika bulungi zino ebbiri ne ziba nga zigendera ddala wansi oba munda nga bwe twagala. So bwe tumaliriza okukola ebyo bw'aba ng'omukyala tomusubbalaza bulungi kumutobya oba nga talina amazzi bulungi. By the way kano akantu kakola nnyo n'okubakyala nga tatoba bulungi nti bano bemuyita nti omukyala mukaluusenga bulabula. Nkubuulire ekyo kirinza okumuleetera okusumulula amazzi ge. Omukyala n'abeera nga taddamu kukaaba ebyo bya nnabukalu nga naye toddamu kukaaba nti omukira baagukolobodde. Bw'omaliriza osobola okukozesa lubricant waba tatobye naye bw'aba atobye bulungi tetujja kwetaaga lubricant kubanga olwedde emmani ebeetobye kitegeeza abeera mubisi ekimala okubeera ng'asobola okukola kye twagala oba ffe okukola kye twagala. Omukyala bw'omala omwebasa kwata engalo zaffe bbiri oziyingize oba teekayo lumu, tandika na lumu omala oteekeyo olwokubiri oggyeyo oyingizeyo bbiri mpola mpola. Ogenda kukwata engalo zino eno ebbiri oziyise ku bisenge by'emmana ng'olinga oba ngambe nti oba ngambe osiigamu ebizigo. Wali okombyeko ebbakuli like nga bw'onaakwata engalo zo bbiri n'oziyisa ku ssowaani oba ku bbakuli mu bbakuli kubanga essowaani in fact ebbakuli nyenze wala mu kikopo ng'onywedde obuugi edda nga tuli bato like n'okombesa n'okuteekamu engalo zo bbiri bati n'obukokoole yona ku side n'okuŋŋaanya bwonna obadde busigaddemu n'onywa. Like ekintu ekyo bwe kityo bwe kibeera. Engalo zino ebbiri bwe tumala ozisonseka munda tugenda tuziyisa ku bisenge by'emmana mpola mpola
mpola mpola mu motion gy'oba oyagadde okutambuliramu. Oyagala kudda eno clockwise anti-clockwise, oyagala osobola n'okuziteekayo munda bbiri kati n'oziteekamu kagaapu wakati kati n'obeera ng'omuntu azina omukazi ng'ozinisa engalo like oyingizayo nga bw'ojjayo mpola mpola naye ng'okulukuunya ku bisenge ebyo. Osobola okuteekamu sides n'obeera ng'oyisaamu nga olaba otambuza omukira mu mana. N'ekino bwe kityo bwe kibeera. Munnange omukyala ajja kuyiira ddala amazzi. Ekisooka kimuyambako okubeera ng'abeera well lubricated nti bw'otuuka okumuyingira oba ng'atoba bulungi nnyo. Nti bw'otuuka okuyingizayo mukira ng'oyagadde kyonna kiba malida. Kintu kiba kyeteredde dda nga kyatokose dda nga kyayidde dda. Ate era chances nnyingi ez'okubeera nti omukyala ono osobola okumutuusa ku ntikko ng'okozesezza ngalo zaffe zokka. Munnange kigezeeko bw'oba olina omukyalawo ng'abadde akulemye okutuusa ku ntikko, bw'oba obadde ne mukyalawo ng'akabanga era katambudde. Like omanyi bano ebintu bino mubiraba bituyambako okuspicinga up ekisenge. Ne mutabeera ba analog okwesiba ku kintu kimu kwesiba kyusaamuko. Bino bye bikuuma omukwano. Omuntu ne bimuleetera okubeera nga bannange oli omusajja yakozesa engalo. Omusajja oli n'obeera ng'omuntu omulekedde maaka mu mutwe ng'akuloboozaako nga ne bw'azimiriza bw'ati akuba akafaananyi ng'alobooza ku ggwe. Be bantu b'osanga ng'asobola okufumbirwa n'amala okufumbirwa n'omukubira akasimu ng'alina ne gyali yazaalazaalayo dda nakkiriza mu meeting akuweeko. Ng'ate naawe oluusi gy'oli oli mufumba naye awange yandeka muloogo. Oyo ayina wankwata, ayina byankola. Byebyo bye babakola olowooza balina bye babakola ebiri awo eby'enjawulo byebyo mukwano. Naawe bigezeeko ne mukyalawo abeere nga tawankawanka mugenda ne mujja ne muŋŋasenga anoonya ddagala omukazi nsobola ntya okubeera ng'alaba nze nzekka alobooza ku nze nzekka. Empisa zo kikulu nnyo ne bw'onaamuloga nga empisa zo si nnungi nga mu kisenge oli mufu ajja kunzika era ayenza. So bebyo ebyange temwerabira subscribinga kulikinga n'okusharinga mwena abandaba nsaba Mukama abawe kyemusinga okwagala. Mwebale kumpa akadde kammwe muneemukalabanga akatini naye akadde kemumpa kanene omuntu okufissawo akadde n'agamba kampulirize. I really appreciate it era nkissaamu ekitiibwa. Mwebale kubeera nga mungoberera abafollowinga abasubscribinga mwebale kubeera nga mungoberera abasharinga mwe sirina kye mbagamba. Katonda yekka yasobola obbansasulira. Mwebale nnyo okusharinga content wange. Omukama abankuumire ate era abanjagalire mubeere bulungi. Mweraba. Yeah.